Endobeso. Kugenda mu mukaaga tonzifuna tifama ekintu buli ky'omuziki. Endobeso. Tugenda muyingira kati nasawo eno yennyini tulabe nga bwe bitambula. Tugendeyo twekeneenye. Kale. Yawe mpulamusizaako. Oyogera ne Kadima ku beat wano. Amanya saagategedde. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya gange bampita Namujuzi Sharifa. Namujuzi Sharifa. Namujuzi. Mpozi mwedira mutima. Odira mutima se. Ngulu cha Namujuzi osinziddewo. Nini Masaka. Masaka saidi ki? Masaka eno bayitayo Bukunda ng'ogenda kyuka ng'okutta kubeka lifu. Oli eno wanaaba ng'ogayita. Haki kimutawana ki? Akati mami Kadima ninamu obuzibu. Buli ku mwami wange. Twali tubeera naye ebbanga. Akituuka ekiseera. Sobeeyo mpanvu simanya kumanya bwenyinza kikugamba. Njagala tugiyise mu bwangu olwakadde. Kiki omwami yakola ki? Omwami kale twali tubeera ffenna nga ffenna tukola. Yakuwasa. Tukola ku mulimu gumu nga yeebasa. Kati ffe tukola ku mulimu gumu. Kati mami Kadima omwami wange naye abaawo eyankubira. Ng'akomerawo ewaka. Omwami nemusiŋŋaana n'omuwala. Yali akola ewaka. Ewaka. Omusanga n'abusimeidi. Wasanga bakola ki? Nabasiŋŋaanira ddala kubanga basooka ne bakiŋŋamba nga obimanyi eby'abantu. Eŋŋambo. Kati n'eŋŋambo banyera okubaamu ekibeerabeera. Kati n'eŋŋamba nambagamba nti tewali buzibu bw'aba ng'akomawo. Nga twali tukola ffenna omwami wange atukolera bwayise. Nga tubeeraawo kawankwawo okukeetifalaawo. Kati nangamba nti nambagamba bw'aba nga mumulabye n'omukubirako n'enzija. Kadima nabasangira ddala lya ddala. Nga bali mu kikolwa? Yes. Akati ensonyi nazifuna obusungu. Muwala n'omugamba sitayagala kugira ng'omugamba omuwala tomanyi ky'oba nkolera kwata ekuba okole ki? Ogende. Omuwala bwe yagenda mami Kadima owayitawo akabanga katini n'omwami wange ekyanga oba ekitegeera yali yakoma buli kanaku nga takyakola ki? Takyadda. Omuwala n'amwagalira ddala kale n'enfunamu embeera nti oba kukweyera munfunire oba lyali likwebenze. Okay, kakati ntwala speed mpola. Omwami yatandika obutasula waka. Wakinoonyerezaako n'omanya gy'asula wa? Ekituufu kyannema okutegeera kuba saamanyawo. Omuwala yali yavaawo oyo gwe wafuna omukozi? Omuwala mbu yali yava eyo bagamba yali yava Jinja namwita Sofia. Kali waddayo omuwala oyo yaddayo Jinja? Siyinza kulinda mwami Kadima naye namugamba nti kwata ekkubo okole ki? Ogende. Onzire naye olw'okutya teyagaana n'akwata ebintu bye n'akola ki? N'agenda. Kati omwami bwe yagenda ono w'ensonga nti yagenze eno teyasaba kisonyiwo wamukwata biki? Wadde akatono. Ominamu abaana? 3. Mwali muludde mwenna? Abaana 3. Abaana mubeera nabo bulungi biki? Abaana nga tubeera nabo ekyatusomesa omukozi nga tukolera wamu naye ng'abaana batutawaanya. Nga tufune omuwala. Tusobola babeerawo omukyalo yennemerako nti funa omuwala. Naye kufunira omuwala otabankana kubanga namulekangawo mwami Kadima n'enkomawo ewaka ng'obudde bukyaliko. Ekyomuwala njagala tukijje ku mukyalo oli tukibeeze ku ye kuba omuwala alabika ali muntu mukulu. Yali mukulu. Kakati njagala mbuulire buzibu ki kati? Ku omwami yagenda kiki? Omwami yagenda mwami Kadima nandekawo nnyumba nenderamuko akaseera nentuuka nennemererwa. Okitegeera mwami Kadima nennemererwa ng'abaana basoma bakola ki? Kati omwaka guli nga gugwako 2023 nenvaayo Kampala nenzira mu kyalo n'abaana bange. Eyo gy'oli? Ebukunda eyo gy'oli gye bakuzaala? Gye banzaala. Okay. Kati buzibu ki? Naye mwami Kadima omwami wange ku ssente z'alina kuba waliwo eyaŋŋambye kyeyakola ekibi yakyusa awo n'avaawo. Naye baŋŋambye nti yadda mu kisenyi olaba mbu bw'ova ku kyaki y'omusumba Kiganda we yaddaawo wakolera kati
naye ku ssente zaalina Monica Dima ndi mu kyalo nze ntoba abaana babagobye gwotoba kati saawa ne Monica Dima mbadde ne batumukubireko nga abaana bange okola mulimu ki omwami okyamwagala oyagala buyambi kiki sikyamwagala Monica Dima kyonna kita wamulopako kumba amateeka bese kyenjagala omunkubirireku ogereko naye akuwa buyambi abirira abaana be ozimange basirine taweereza kintu kyonna wali omwaka oguwedde yampayo emitwalo 10 nga maze mulemerako ennyo nga mukubira masimu mpayo emitwalo 10 naye kati okuva olwo notambo nomukabaweakuwadde 10 bamwitani baawo ani Bukenya gwamanyira linnya lyani agana gonna na Joseph Sharifa bwe mugamba Sharifa akufuna bulungi mulungi nsomera ku namba ye 0754 43 26 01 tovaako Sorry, the number you have called is kindly switched off. Please try again later. Sorry, the number you have called is kindly... olina endala yemanya Monica Dima ate mbadde nva nazigezaako nga ku anziremu Sorry, the number you have called is kindly switched off. Please try again later. ogigezerizaako obadde omugamba ki wenkubikiddaawo ng'ogiŋŋamba kati bw'ovudde ku twayinako ng'eraga nti eyitamu ng'omugamba ki tankutte eri 0754 43 26 kanjiddemu gumu Sorry, the number you have called is kind... okay namujuzi tujja kumuddamu kenkya kinkoze olwokubanga simufunyire omanyi bagamba nti ogusula gukuwa empoza ndigezezaako nengikubako etankutte takutte kale obuzibu buyinza okuba nga agijjeeko ng'alabye ng'omukubidde nakyo kisoboka kale tunaddamu enkya kale timba zigenda kubeera 12 esinga okwokya weereza ka message kaweereze nga bukyali tubeere nga tutambula funa utwagala okubagamba nti musolo bulungi mweraba